Infomedia yafetu kusensonga. Nafunako kumboko gweze batakubangako. Nali nsiba bintu bwenti ngende musange sezaala wange yajja. Amunyuse nga ye yagenze ndi mukatale bwomu kubaze mukatale ze nasembanga yo nga njagala ndunguze ku bantu abasembayo mfune kuki. Omusajja yajja mbuuza. Sebo yegwe Yasini gubaita Yasini konze yenze sebo Lilian aliwa. Konze Lilian ki sinna kimalayo omusajja oluyi sajja yankuba oluyi nengwa mu kikutu nenvaayo mbanga yagala omunyonyola omwana wange bwankuba oluyi bwengwe bangalamiza mu katale ne bankuba emiggo nga LC ya mu katale bamala okunkuba ne bangate tutwala omuwala gyakola ki bamusanga wakanga ali mu kufumba taata we yali musajja bano ba aji namugabo butandika oti okwefumbiza yamukubire wange namukubire wange nange bankubye Basaba ne banya bamanya gange ze Namutebi Silvia amanyidwa nga mama Fina akwira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Mpita abasawo bange mwenna mu Uganda yonna. Tennaku z'omwezi nga 24 tuli ku district ewa Kiso. Okweddaabulula okwetunuuliramu enzijanjaba enaabeera etya. Gavumenti kiki twagala etuyambe nga ffe abasawo b'ekinnansi. Tujja kubeerawo ennaku z'omwezi nga 23 tusulewo enkere ennaku z'omwezi nga 24 tubeere n'olukuŋŋaana gagadde n'okwewandiisa n'okumanya eddagala lyaffe tunaayitunda tutya okutambulira ku mutindo. Omugenyi omukulu ajja kubaawo ng'ate w'amaanyi okutusomesa ki ekinaagenda mu maaso. Neeyanziza neeyanzeege. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Ze muzukulu wa Kabajja nyongera kubaniriza kitundu kyaffe kyakubiri kino. Bozi ya Jajja Bolo byayiseemu Kampala yagiyingira atya agiwangayiddemu atya ekyebuuzibwa Kampala enagivaamu atya okudda mu kyalo embeera ate okumukuba. Ky'omukisa omulungi tulina abantu betuwangaala nabo. Abantu bano nga baatuba tukyali baana bato. Naye osanga ng'omuntu nga Mukama yamusitula nkiddamu. Osanga ng'omuntu eyakulaba ng'okyali mwana muto, obanga wali okola waabwe, obanga wali neiba we, obanga wali mukwano, naye nga ye Mukama yamusitula n'akujjukira, omuntu oyo abeera wa nkizo nnyo. Bannanga abantu beerabira. Naawe ali eyo. Abantu bano twazannyanga nabo nga tukyali bato, abatuyambangako emirimu. Omusanga ng'embeera mbi tubajjukirenga, tulina bimewekweka. Osanga omuntu nga ali mu mmotoka n'endabiramu n'ayambusa kubanga oli mu mbeera mbi. Yensonga lwaki ffe abakulira mu nnaku tufuba nnyo okukola emisana n'ekiro kubanga embeera yatukuba. So Jajja Bolo wagamba nti yekyayanira mu bulamu bwe kuvuga ku mmotoka ne weereba ya mitwalo 15 era osobola okukikkiriza. Tukwaniriza kitundu kyakubiri tuli ne Jajja Bolo. Yasini kazi Yasini nze Yasini Mbabali erinnya naswadduwira nga Mr. Gundi yasooka kuli ngamba twali ku simu era Yasini yankubira essimu yankubira essimu nangamba SB manyi Mr. Yasini oyo ali Yasini yali mukwano gwange nga simanyi nga fani wange nga simanyi ye musajja eyankubira nannebaza emirimu naye nga simanyi gwe njogera naye nensavinga ennamba ye olwa savinga ennamba ye waliwo ate
omuntu yangamba nti waliwo omuntu akunoonya bwati ne bwati ne bwati nga nonyige bampe essimu ye njinga mu ssimu yange ate njirina ne ngamba nafunako ku ssimu z'abamaanyi kyansanyuse ne bambi yankubira akasimu era bamboozi yona ngamba SB4 nti nze gundi ne gundi Mbabaali wamusanze wa namugamba Mbabaali yani nangamba oyo wemuyita Jjajja Bolo nangamba oyo yamuyita Yasini Mbabaali wamugjewa namugamba munange ali Masaka nangamba tekisoboka yabaaki namugamba ali eyo ensi yamukuba nangamba funa obudde ojja mundeetera ojja muleeta mubuuzeeko yali mukwano gwange yali mukwano gwaffe Mbabaali yatwagala Mbabaali yatulabirira so tujja tuuka yeeyo twakomye mu kitundu kyaffe ekyasoose nga Yasini Mbabaali bamuyita Jjajja Bolo abantu abazinga busa Jjajja Bolo lyava naye nga bitundu byaffe ebyasooka twabagamba wabagamba nababuulira erinnya eryo gye lyava so kati gwe kiri kukakatako okuddayo ku mboozi zaffe zebamukolako abannyonnyole ede tubanyonnyolemu lyava butu erinnya lya Jjajja Bolo erinnya lya Jjajja Bolo eryo balintuumira mu nnyendo ne mu kulintuuma kwange kale jjajja wange oyo gwe nkunyumiriza eyafa yali tannafa yali ayagalenga enseenene kati nga tugenda mu nnyendo okukwata enseenene ne tuzitwala awaka era nga batugamba twetegeka twagendanga ssaawa 11 abenju yeeri n'abenju ye gali amaka ne muvaamu abaana 5 ne gali 5 ne gali 5 ne mubanga 15 naye nga balondako omuntu omu aba bakuuma kubanze babanga bataate ku nze nga bannyaabwe baŋŋamba nti enseenene zaabwe bazibakuumire tebazibabbako era nga kinkakatako bakuumire ki kati erinnya eryo lijja litya tuvanga mu kyalo tugende mu nnyendo mu kasana ne mu nnyendo bwe baziteganga ku lw'evviira wanawa kati mu kutega enseenene ezo twazikwatanga naye nga waliwo abaana abateeko abateeko kati ffe mu luvubuka waliwo kye tuyita olubode nga bo batwala za lubode malozikwata ne bajja ne bazibasikako ne bakola ki kati baki tukola enfunda eziwera nga tuddayo maaso ge gatuluma manya enseenene zirumya amaaso ng'otuuka n'okaaba maaso gazibye tegalaba bakubuza enseenene ziwakutteyo toziina amataala galina gaaka nnyo kati olunaku lumu ne ngamba naye bano tubbanka enseenene nja kulwananga nabo abaana baganda banga baŋŋamba nti affe tugenda kuddamu okugenda okukwata enseenene bazitubbako buki bubbi basweet kid b'omu nnyendo baani ne ngamba buli akwata enseenene ng'oziteeka mu ssaati batwaddiranga ne tugira wano essaati n'oyingizayo akaveera n'okuba ekikalu ne zikubeera wano bwe mumala oziteekayo then tujja kulwana nabo kati bwe twamala ng'ozikwata batuteeganga we bayita mu kitaka abayaaye ne bakwata obubaawo ne baga muteeke wali enseenene babangako n'omukulu bateekawo kikutya muteeke wali kwolwo naguguba ne ngamba temujja zitwala ne ngamba bali twerwaneko zegola basimanyi nnyo bikonde naye wano mu kukaagula nakwagula abasajja amaaso nakwagula abasajja amaaso ne mbalemesa enseenene kwolwo ne tugenda n'enkeera tumala ozikwata era ne batuteega era ne tubasinza amaanyi kati ogwaddako ne batandikawo nga okugamba ekikosi kyange nga wemba nkina tebakyakiyimiriza ng'omu abagamba kuliko ako akalwananga Boloyenge ono omuzanyi wa firimu yataagula Boloyenge ne batandikanga n'okunjeeya nga nva eri n'abaana benje nabo ne batandika Boloyenge kwoli we bayita eyo ne bampulira nga babivaako nga bagenda babba balala ennya lya Boloyenge kulyava ennya lya Boloyenge tulisalako busazi kusalako just tuli ku SB4 Media kitundu kyaffe kyakubiri twakomye nga otunnyonnyola ajati otuuse waka bakugamba nti ekyo kyoyitanga walakiyita ki naye toyi nali njiyita bakuli nga bangamba genda mbabuuza toyi we ziri nze mmanyi nti za binnya ng'ezaffe ez'omukyalo banga genda toyi ziri omwo nanoonya toyi mu nju yabula kati waliwo omwana nga musingako ku myaka lwakuba nti kati ansinga n'obunene bamwetanga Isa yagejja kati nga Isa bamugamba Isa laga oyo omwana toyi we ziri omwana waawo atamanyi toyi mutufunze nga toyi sizimanyi manyi za binnya Isa nga ndaga n'atuuka n'angamba nti olaba toyi eno
bw'omala okusitama kati bw'obanga okusitanga ndaba wayonjo weeru nga ngamba genda fuluma omala osikeka n'amazzi gakola ki era we nakikola namala nensika amazzi nekola ki ne babanga bansekerera kati nga oluusi ne we mbanga sise simanya we bagajjako gasigala gagenda aga nenkola kale ebintu awo nga munnakyalo byakola ebitajja bangamba nga tekako switch yebweru y'amataala bayinangawo ya alarm nga mu kifo ky'okuteekako switch ate nga nteekako alarm ne bagamba ono omwana twamugjeewa kale ne basooka balaba nga omwana batawanyamu kwekituufu nasooka ne batawanyamu ne baguma ne bukya ne bandagira ow'okwera ne ntandika ng'okwera kulongoosa n'abaana abawala baaliwo abakola awaka ne bandagira emirimu gyange gye nnyina okukola nga nnyina okwoza nenjoza ku ngoye ezabo bahamu nga bakyasoma kuba sebo oyo ajaamu si muntu mukulu oli ayinza omula n'alowooza nti nno olw'okuba nti kiki nti musajja mukulu oyo mwana omusinga obukulu yinza okumusinga oyinza oba omusinga ayinza okunsingako kale biri emirundi ebiri kuba nze kati mu myaka gyange gye ndimu giri mu myaka giringa 35 kwa 36 kati ate nze bwe mba nsuubidde nti amutaweza myaka ameka nze nga nze yali nabeera ngewaabwe nga nkola nga ndaba nkola ndi mwana ng'ate naye muki mwana kati nemba nga njoza ku ngoye zaajati obwenzoza n'abaaliwo saazozanga bw'omu then bwe tusiimula waka n'okwera n'okugulawo waka singa emmotoka eba ekoze eki kati awo nenkulungulawokko omwaka gwalinga gumu kitundu oba ebiri kati ne bayiga ne batandika nga okuntuma okugenda okugula ebyawaka ng'otandise okuvaamu mu kuvaamu bampa Isa oyo Isa mukulu Isa kuba kati muntu mukulu nga nsaza kunamirembe nangamba osala bwoti nasooka ntwalamu owino nandaga bagula bwe bati ennyaanya bagula bwe bati nentandika obbiga nentandika kugulanga amata g'ewaka ekisibo ekituuka nga nze ngula bintu by'okusiibuluka chapati kati awaka nga waliwo abafumba naye nga nze abinona kati nga nkeera nenkola lisiti era jati yali yanjagala nnyo olw'ekintu ekyo kale simanyi luzungu naye nga manyi okuweerera ennyukuta nti kati nga wandika ekigambo nti obutungulu kati nga mbiwandiika nembimalayo nembimuwa ne bimusesa n'agamba bala neraba handwriting yono naye nga abitegedde nga wandika ekigambo Reiko nempandika Amanda Amanda anti wandika ebitaliiwo wakaba ku ssente ogenda obikole otoba nabyo nembigula bwe nayiga obbigula banga kati olunaku lumu ogenda nakuvaako wezawo mwaka gumu n'ekitundu banga ogenda kutandika ogendeke Kampala olwo ndi waka wenkola Kampala ogenda kukolayo ki kudduuka kati jjukira obalansinga ebitabo wandiike kale si kubalansinga bitabo bw'owakolanga ewaka oba oyeze n'oyoza oba ngoye nga bakuwaayo oba omwaka gumu ne balabanga ekyo kivudde ne bateekawo anaakola ekyo gwe ne bakusumuusaamuko kuki ku ddaala onookeera ng'ogenda kubanga empala ogenda kwambala y'akakindo nga tozo zikuba eddagala enkyokeera kudduka kutunda naye nga tomanyi ogenda kutunda ki naokeera oyanguwa olinnye emmotoka mukole ki mugenderemu era ebagamba ogenda kutandika okugenda okukola mu tawuni nasanyuka banze nalinga njoza motoka ya hamu nga njoza eya Isa neya taata n'okwera kale deni nga emirimu gyange wali awaka kuweereza bantu mmere kati yabangawo bwabega waliwo maama wange yabeganga nga nina okutambuliza ku balala deni male ndye kole n'emirimu ngimale olwo nga neebaka kati bwe bwakyanga ku makya okugenda mu tawuni eri ku dduuka ate nze saabeererangayo ddala nti nze nkole nagendanga ne banga bakusiimuula nensiimuulako wansi n'ebbaafu bweramala nga okusiimuula nentuulako awo ninde bye banandagira saabanga na mirimu nti nno gino eba egy'amaanyi ennyo just kudduka kutuula ne batugamba siimula ensawo nga tupakira ensawo then wetupakira ensawo ne tumala ne tuziteeka ku njegere ku display bweti kati nze nakikolanga okuva ku makya paka ssaawa 6 ba mu ssaawa 6 nabanga ngina okuddayo enajja nakumbi ndeete emmere eyajati kuba emmere twaginonanga waka eribwa ku dduuka nga nze nginona ngira ngenda mpakinga yonna nga ngireeta eribwa ku dduuka awo kati bwe namala nga ogireeta ate ku ssomero eri kuhana waaliyo essomero nga likyazimbibwa buzimbibwa kati nakula ndi mugezigezi era nga bantuma ne baŋŋamba nti kati
genda ogule obummonde. Ne bangamba njigenda okuwandiika obummonde obugenda ku ssomero. Ssomero lyaliko karantini nga nyina okugula ebikosebwa mu karantini nga babimpa ku lupapula. Karantini. Kati nkyogedde bwe ntyo naye abaana mwe bagula ebyokulya tugeze nga babadde bakoze eki. Omalo bakuleko gy'okuli. Kati karantini eyo. Musajja wo sebo. Amma. Kati karantini nga abaana bavaayo ne bajja okukola ki? Okugula ebyokulya. Kati nga babigula omweyo. Mweyo karantini kati nga waliwo omwami bamuyita Nsiibi nga yatundamu. Naye nga bwe mba ntutte ebintu bino nnyaanya bangamba nga genda mu owino ogule ennyaanya ogule ensawo y'obummonde ogule ebintu obitwale ku ssomero lisiti nga bwe baba bagireese. Ng'okubako enjawulo. Enjawulo teyaliiwo kubanga kyengezaako okulaga wali tewaali waka kitaliiwo. Emmere yaliwo, engoye zaaliwo nga ne wojja esibifuno nga nti ompadde ssente nga mbeera wali nga ngenda zikozesaaki. Iwoka nga sirina kyengula. Oba ekitegedde nga sirina kyengula buli kimu weekiri nga ne ssente sizimanyi sijja kulimba. Oba mu kyalo kyo ng'omanyidde 2,000. Nabeerawo n'ebbanga era okuvaawo bwe navaawo ssente ze baali bampadde ng'ezange natandika okukwata ku ssente. Ne ssente ze nakwatanga nga baŋŋambye genda ogula ennyaanya ate zaabanga ku lupapula. Nti pulayi y'ennyaanya ya $6.5 kagereza ebiseera ebyo nga nno ne pulayi 2 gye $13 gibaako ku lupapula ne bye nnyina okugula byonna bina ate balansi nga nnyina omwanjulayo waajati. Kutanga oli w'amazima. Mu bulamu bwo oli obbyeko. Kuba kyemmanyi omwana bw'aveeyo mu kyalo n'agwa mu mbeera bw'etyo abeera nga buli kimu akyagala kusenamba mugundi ekiro kubba migaati otuuka nga awantu niwalaba nga otuuse mu society mpya nga kimu kyanjawulo nga bakujja mu kyalo nga buli kimu okyagala. Kale kankugereza ekintu kimu okubbako sabbako kuba jjajja wange yankuza oba n'ekika kyaffe mwe tuva banze kitange yali yanzaala omu naye nga mu kika kyaffe ate bakitaffe bangi mu bakitaffe nga siwulirangayo yali abbye mu baganda bange tewali yali abbye mu butuufu nga nange sikola ki sibbangako ng'ate nga nze gola ndi wa lugambo okuva buto bwange era tobba kintu nga nkuliraanye ne siwaaba owabirira waawo nga ndi nga era nga njogera oti gundi akoze kino kale ng'okubba sikimanyi era nze emize gye bankubirako nga ndi muto tebankubira kubba bakubiranga okuwaabira bannange ekyo kyo namanya mu buto kyankubyanga nnyo nga ne wookola ekintu n'oŋŋamba nti wabula otegedde nkoze ekintu kino bwe kino naye togamba omukulu togamba atutwala wajjira nga gwe nsooka okugamba naye lwakuba kye nnafuna obuzibu mu ekyo we waayitanga ate ennaku 2 ng'ate naye ankubira olugambo gwe nawaabyeko ngwampa bino nga ŋŋamba wano buli omu omuwaabira kale ndi nnyinamuko ku lugambo ng'okubbako sabbako era nakati sikolagana nakubba era ne we baŋŋamba kati kankugereza ekintu kimu mu bulamu bwange ndaba wano ndi musajja sinakaddiwa naye sikolagana n'abavubuka bawera 6 ekikoosi kibeera mu kikoosi kankubira ekintu kimu nayiga ku sigala era Allah nsaba nzijulule kale Allah yannyamba sikyamunywa oba ekiraba bwe nafuna capital nyina ebintu bye nagenda nejjako kuli watwakusinga walinywa sigala nalinywa sigala nga ndi amayirungi ne kati ke nafuna omulimu ate balo tetwagala otusudiye wano tojja kwamba kukasigala kale waliwo kye bayita okkangamu nga wonoowulira ng'owulira lekuluma noga nkoze ntya kale n'owulira ng'oba oli akakutte oba mukyali n'omugamba mpaamu nkangemu naye nga siri munywa sigala ki ekyakuyigiriza sigala nkubulira ekintu kimu banaye kino ekintu kiwulirize bulungi omuntu ayinza okuyiga sigala oba enjaga naye nga si yagadde abiyige kati nze okuyiga sigala nava e Kampala ne ŋŋenda e Masaka mu kyalo ngenze Masaka mu kyalo mbadde ndi mu life y'e Kampala Masaka ngenze engudde ennyumba ngisanze eri mu nsiko abantu b'ekyalo buli omu tamanyi kiki mbadde nkola buli omu andabanga ajja okumubba kale n'ensangibwa nga ngenda kubeera bwogu nga sirina mukwano n'ogu wazira buli we nabeeranga nga njogera bw'omu ne nga nkoze ntya kyampaliriza okuyiga sigala nsobole kale okuwangaalirawo bwe nnima bwe nkozesa ku kintu ekyo yasooka n'antawaanya okuyiga ne namala ne muyiga
naye nga mu kumuyiga nali njagala mpise mu mbeera eyo kubanga nali nga ekyokulya sikiina ekyokulya sikiina mu kyalo ngenze sigenze na buliri va ku bino eby'emirembe ebikati nga ogandi n'omufaliso kampala nava siina mufaliso ennyumba ngendo gituukamu ennyumba z'omu byalo ozimanyi temuli mwasulamu kyali kyafuuka kifulukwa mwayingiramu obuyozi busimyemu ttaka liri bwe riti waliwo wali enkuyege nagenda okusala just bisanja n'obiteeka mu nnyumba n'okumamu omuliro n'ogyera olwovudde kapa tolina wadde n'ekikumi n'entandika life kati nnyo kwesi before media tugusa ensonga tukyengera maaso n'emboozi ya Jjajja Boolo mboozi nyuvumu ate nga erimu ekyokuyiga nyongera kujjukiza naffe abaziwa and sons genda kumukwana kedi wefine kozesa mu kisenge bewalisenga beddings mboozi eno tugiwa obudde tugiwulirize abantu tuva wala abantu kitamu bingi naye oba oliawo mukama abeera akujjukira era time yo tennaba kutuuka tukozese time yaffe bw'atanaba kutuusa time yo manya nti time yo ejja tuveeko mu bulango then tukomewo Baseba ne banya bamanya gange Zena Mutebi Silvia amanyiddwa nga Mama Fina akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Mpita abasawo bange mwenna mu Uganda yonna tennaku z'omwezi nga 24 tuli ku district ewa Kiso okweddaabulula okwetunuuliramu enzijanjaba enaabeera etya gavumenti kiki twagala etuyambe nga ffe abasawo b'ekinnansi tujja kubeerawo ennaku z'omwezi nga 23 tusulewo enkere ennaku z'omwezi nga 24 tubeere n'olukuŋŋaana gaggadde n'okwewandiisa n'okumanya eddagala lyaffe tunaayitunda tutya okutambulira ku mutindo omugenyi omukulu ajja kubaawo ng'ate w'amaanyi okutusomesa ki ekinaagenda mu maaso neeyanziza neeyanzeege. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe or closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Anyway, komeo tuli ku SB4 media tugusa ensonga tukyengera mu maaso n'ekitundu kyaffe kyakubiri tulina Jjajja Boolo emboozi eno togiwulirangako kusanya ogiwulire manyi gyavudde nabeki byayiseemu ozeeyo mu kyalo osanze ennyumba kifulukwa obuyozi bwasimamu osazeewo ebisanja nasala essanja bwe nasala essanja ne baŋŋamba sooka okumemu ekipiira muyinza okubaamu emisota gikole ki n'olujja lwere lulime si lwali lwakulu nga mulimu emmuli kuba ebbanga lye nali nvuddeyo nga pitirivu nga bbanga ppanvu ekibanja kyazika kuva we navaayo kati waliwo kitange yali aniranye omutonga naye abbyeko ekitundu abangamba nedda kozesa ekyo ky'osigazizaawo okirime ojja kusaawamu ebyo ebisagazi olujja lwonna lulimemu omuddo ennyumba gyokyemu ebipiira oteekemu ebisanja otandike ogenda kukuba amatafaali bw'onookuba amatafaali lutu eneyasooka ojja kutunda amatafaali bagagulanga nusu 5 banga ogenda kukubayo omutwalo gw'amatafaali ojja kukwata ku mitwalo 50 ng'omaze okugakuba n'ogookya ne mbagamba olwo nga bakukyalo bakugamba bampa ku magezi kati baali bamanyi nti oyo omwana waawo naye yali yagenda Kampala kati yakomawo kati oba olimaalima oli n'asaliikiriza woolima najja ayagala amanye Kampala wabbyeyo bubbi wali oyinayo omulimu wajjidde ku ki nkubuuza ekibuuzo kino kuba bagenda kitubuuza eno gye wali okola akasente wali tofuna okudda mu kyalo ng'oli mu mbeera bwetyo munaye omuntu yenna bw'aba ne sente tajja kugamba SB4 nti sente zaafa ba sente tezirina ddaalo nti oba baziziika wano sente baazimpa nga mmaze okukolayo bwe baazimpa nenkolako ka bizinensi mu Kampala kuba nakola bizinensi mu butale
nasubulako engatto nga bwe nzitwala mu butale nga sente bazimpadde era nenneeyagala naye omuwala w'e Kampala olwamanya nti nina ka bizinensi baalinga bamugambye enkeera banze bwe nasuubula engatto ezo nazisuubula kubanga n'oyo bamuyita taata Bosco ono wa Kopa Moto yalina engatto nga bazita pulite nga za sola enjeru mulimu lasitiika nengenda nensuubula engatto ezo nga nzije waaja ti sente mu budde ewuwe ntandisa okukola Ajati yakuwa omudiddi yazimpa yakuterekeranga yazikwa wano ng'omaliriza ng'olowekyanze nti ŋŋenda bakugoba bugobi gwe weekyanga ng'olaba nti ofunyemu akasente kati kankubulirayo ekintu kimu waaja ti awo si yeyangoba nze natuuka ekiseera nze nga ku lwange nga ndaba mu butuufu kale embeera eri bweti nakola ebbanga lye nakola wali naye nga simanyi sente ki zenkolaki zenkolera ndaba nduddewo ebbanga ddene kati jjukira ngamba njagala okugendako ewaka okukyala nali maze ebbanga ddene nga newaka tebakyanzijukira nti oba nfaanana ntya kati omutima gutandisa okulowooza ewaka kati ate nga n'omutima gugamba waagi nina be nasangawo nga bo bakoze ku bizinensi ezaabwe kale amakulu nga baganyuddwa mu kye bafunyaawo era nga mpulira bo beeyagala omuganda ngumu nga bamuyita Arafa omu nga bamuyita Yasini Muyanja tuba baluganda mu bakitaffe naye nga ndaba bo kale tubeerawo naye nga bo baabawa capital baakola nga bwe ndi mu kkolawo bo ne bakola ebbanga nga pambu ne babasasula bizinensi ne babakola bizinensi ne babawa ne kusente nga bali bulungi kati nange nakola nga nkolerera ekyo ng'era ndaga singa mpezaawo ebbanga nenkola ne bankolera bizinensi nange nenkola nensobola okuddayo nzimba ennyumba waka mu kyalo nga kindi ku mutima n'okugenda okuyamba maama nembeera awo kati Ajati yali alina waŋŋambye okukola kuba simanyi kulimba naye yennyini ajja kuba awulira obanga yali alina kuba nayeranga nensimula embalaza bwenjoze emmotoka kati kwolwo Ajati yajja naŋŋamba ekisenge waliwo yali yakikwatiridde kuba langi ya sadolini eyo ogiraba oli bwakwatako engalo yakwatako engalo 6 kati emirimu gyonna nali nagikoze gyonna Ajati najja naŋŋamba nti wano lwaki wafaanana bwe wati lwaki tewasiimuddewo nga Ajati ngenda kujja okukola ki okusiimulawo kale nga nnyina okusiimulawo ate nsiimulako ba mu biyigo balina okuntu kale nga ndaba nkola emirimu gyali mingi nnyo nnyo ku lwange kati omutima ne guŋŋamba Ajati nga ndaba alaba nga annyombesa ngamba emirimu gye sigimaliriza bulungi nga bwagikola ki bwajagala kati mutima ne guŋŋamba engeri gye nkoze wano ekiseera ekiwanvu ate nali simanyi na sente kizenkolera nze nga nkola buki bukozi kati kwegamba nti ebbanga lyenkulungudde wano Ajati ndaba munyiivu oba nze nzire Masaka olwo nkyayogera mu mutima gwange kati Ajati nga bwajja ŋŋamba bw'oba tokoze emirimu nga bwe njagala nze ngenda kuzza mu kyalo neŋŋamba banaye nkoze ntya kati nga ndaba manyi waliwo woobeera awantu ate n'ogamba njagala okuvaawoko kuba kati nali mbadde mu kikomera nga mpulira nkikoze eki nkikooye neŋŋamba Ajati naŋŋamba nti omanyi bw'oba tokola mirimu nga bwe njagala ngenda kugoba ogende wammwe mu kyalo kati we nawulira nga ŋŋamba okungoba neŋŋamba kati bwangoba kitegeeza agenda kwogera ku sente zenkolera kuba sizimanyi emyaka gye nkozeewo ndaba giri mu 6 7 bwe gityo nkigeraageranya ngamba kati kitegeeza bw'agamba okungoba agenda kumbalirira kati nze omutima gwange ngomanyi kyegubala nga Ajati bw'anaŋŋamba nti nno ŋŋende ne bampa emitwalo ne wegaba 50 mu bwongo bwange waliwo obupikipiki super cab obupikipiki nga ŋŋamba bwe baŋŋamba nti nve wano Katonda nannyamba mu sente ze bampa ne ziba nga zisobola okuwera emitwalo 5 oba 4 kati ebiseera ebyo mu Kampala mwalimu obu super cab nga bungi nkola boda ninga nja kugenda nange ne bwe banaaba bangobye funa akapikipiki oba ka super cab nvuge mu Kampala sijja kukola ki kudda mu kyalo banangoba nga nkola ki kati Ajati yajja lumu naŋŋamba nti ndaba tokyawulira bulungi gyoyambale mpite yakundeetera oddeyo samuddamu nasigala nga nkola emirimu gyange kati obwakya ku makya naŋŋamba eyakuleeta agenda kujja wano nkusasule nawulira ekyokunsasula neŋa bwe bansasula nga nsobola okugula bajaaji kati nali nalaba ne ku saaluuni ene Masaka neŋa nti baŋŋamba esaaluuni bagikolera emitwalo 3 banga agikola saaluuni oba 25 ekyo nga nakikwata nva Masaka mu kyalo nti ezo emitwalo 25 gikola saaluuni oba eguno bampa
ngenda nkola saloon oba okugula piki eti nga ngamba nti wategedde eyakuleeta ajja era njagala akulabe mubulire ku nsonga zo ndabe odde waki ewammwe kuba njagala nkugambe nga ng'owulira yaŋŋamba nga nkola bye yali aŋŋambye kati ku makya waliwo senga wange yantwalayo nali ndi awo ngazze bamubuliremu ku nsonga zange ate teyali agamba sikyakola bulungi nga bwakola ki bwayagala senga yajja nampita alina gye yasulanga ye nampita gye baali bamwalira nampita naŋŋamba mwana gwe sembera wano kiki ndi e Masaka eyo naye mpulira olaka tokyawulira mirimu gye bagamba tokyagikola naye omanyi bulungi abakuzaala era omanyi bulungi obunaku bw'oliko ne mugamba senga mbumanyi nangamba okimanyi nti oli mwana nfuuzi ye kati bw'ova wano n'ogenda e Masaka ogenda waani kuba nange ewange abaana bonna bagenda dde okukola kati bwonna ojja ewange togenda kubeerayo tokyalina wogenda kujja wali mu workshop ng'okolawo loading wavaayo kati nakuleeta wano okole banga bakugamba osiimulo bakisenge kyakoze eki naye nze mbadde njagala nkutereeza oddemu okole bulungi kye bakulagira kyokola ki kyokola olwo tulife kebbali ne senga kati senga ne mugamba senga nkibulidde bulungi era nanga bakuyisa batya ne mugamba bampisa bulungi kuba n'abaliwo bonna balinga baganda bange bonna abaana bakitaffe balala bonna nabasangayo nga ndabasiisibwa bubi nnyo naye nga ninamu ekyokwagala okukyusaamu nve kubokukola awaka njiyeeyoko kuki nga kyo kindi ku mutima nga nze ng'era n'okukola nkola mmanyi nti singa nfuna kakapito ne banta mu mirembe ne ngenda ntandikawo okukola ki nga ngamba gwe nno kati nga njija mbuuza senga njagala bambuulire okuva najja wano bamaze emyaka 7 oba 8 oba 6 bambuulire nti okolera nusu oba 2,000 oba 3,000 omwezi oba 1,000 nze ngukole ki nangamba kati laba bano abaana omutima waguteekera ddala ku kya ssente era ssente teziriiwo wabula njagala okole emiki tewali ssente ze bagenda kukuwa wabula ddamu okole emirimu gikole ki okole emirimu bw'ona okola emirimu ensi ejja kukwanguira gwe bano banna abakola wano tebakusanyusa gundi bw'omulala takusanyusa ne mugamba senga bansanyusa nagamba kati ddamu okole emiki emirimu ne muleka gye yali asula nze ne ngenda gye nadda ne nsigala nga nkola ki nga neemuluguya senga ngambye okukola kale kankole ki kankole nenkola senga yakeera nadda ku dduuka ndowooza bwe yatuuka ku dduuka ne bagamba omwana waba akutawanya obanga olaba kale takola ki nfunire sente agenda akole kuba atuuse okusobola okukola senga nangamba nti omanyi tugende ku dduuka twatuuka ku dduuka maama n'agamba agenda kumpa ki sente zange zenkoledde ngende ntandike life nazikuwa neweeyagala sente yazimpa sente yazimpa era nensubulamu engatto kopa moto wa Tata Bosco bwe twamuyitanga engatto zaali za Pritenga ziriko lastika nga za sole enjeru nentandikira mu katale kaaliko ekatwe okutunda lwe nayalawo nalinga ya sente ezo nti nno obange entono maama nnyaba abakazi bajja ne beetooloola manyi mu katale tuba n'obutebe obutinitini nga mugamba tuulako wano nakola emirundi 2 nenfuna girlfriend ne tutunda nga bwakwata ssente sikitegedde bali bakumanyi bajja buzigwe n'okwana bukwani yajja nga angulako ngatto naye nga talina ssente kati mubuuza oli waawe ngatto ngitunda 1,000 nanga 1,000 sigulina nze nyina 10,000 kati mu katale fe tulina eŋŋombe egamba olina ekikweyimirira ngikuwe kati ekikweyimirira mba nyina okufunawo enkuwesaamuko ngikuwe kati oli yaŋŋamba gimpe naafunawo emutwalako kati olwagimuwa yansima busimi teyagenda koleke naawe netandika okubeera naye bwe tutunda engatto yajja ng'alina 10,000 nya nga yamutwala engatto ng'alina ekimweyimirira ekimweyimirira kiba ki ndagamuntu simu kati esi before tusobola okubeera mu katale otunda engatto abakazi obala manyi mu katale abakazi bangi naawe oba muntu bw'obeegomba engatto zimba 1,000 oli najja n'10,000 kati ate abawala
nze oba amawala bantula mu maaso gange balabanga ndi wa kisajja bali oba ki bwe yakwata engatto bw'ati yaziremera ne muganda gwe 10 zompa zigula ngatto ezo mpe engatto ko yesebe engatto jimpe kyenva mugambe engatto njikuwe olina ekikweyimirira nambuuza kiki emuganja kikubuulira nangamba kiki nali nembuuza ekimweyimirira ebandaga muntu ebabaluwa ya chairman kiba mu ngoye zino alala zibatunda ze zayambadde era yambuuza nti ekinyimirira kikyotegeeza ne mugamba gwe nangamba kiki ssebo tobanga ongamba ne mugamba nanga kungatto bugatto ne mugamba munange uba gy'oyagala nangamba sina kyakkola ye nga tonjikola ki njagala kati katwawo waliwo lodge ngenda bwe namutwalayo bwe yadda n'engatto ye yajambala n'anyuma n'enkera we yanyuma ate yayagala dde ku mudaala wano afuna endala azze muwadde akatebe twatandika kubeera yasiima olwo yansiimye we nagenda okukebera ekimweyimirira kyali kikya kati ngengato kiti ekimweyimirira kwagalana anti ngamba wakikebera kyali kisufu kyali kisufu kuba we twavaayo namugamba afune n'ekyokulya nga tesingatto wamuwa ne bonus afune ekyokulya abawala abo balaba baagala ennyo emmere nga yamunyige nga kinyanja kya mutwe olwo lwavaayo ne mugamba kuwa emmere kinyanja nga olumwebaza ki kyeyakola ennyo nnyo oba omwebaza gwe tolakasirangako oba walakasirako osobola okumwebaza kati bwe namuwa emmere n'alya kinyanja nakuta bulungi yaŋŋamba sigenda waka nze ne waka bampisa bubi njagala kulaba wuwo kati nze nali napangisa akazigo kange kali eri ekazo nga bayitayo ku kijegere nga wali omwami yakampangisa bamuyita Muzeeyi Rubanga akazigo ako kaali ka mutwalo gumu n'ekitundu nga ngamba ngenda wuwo nga mugamba kwata nekkuba ogende ewammwe nga ngamba nze waka sigendayo bambuuziza ne yampadde engatto mpozi mbaleete mbaga gwe wampadde ki nga mugaa kati nenkuwa ekineeyimirira kati nangamba omanyi ngenda wuwo kyenakolanga nange muteeka wali atandika kutunda bwe mba nnoonya balansi nga yasigaddewo bizinesi olwekuze ofunye omukyala twagirya ngenda kula twagirya twatandikanga okugyamu ebyokulya ezabadde peya 28 zaali 28 nga za mutwalo ninga buli nnaku kugenda kwesalako 3 kati ate naye we yatuuka ewaka ewange n'alemerawo nalimira nangamba katulina okugenda mu katale ffenna oba nze ondeke wano nga wanfumba nali nkyali awo nkyawalaze empaka sente zange yazikwata lwampaka n'agenda agula esigiri nalabirawo ng'ajja n'akasigiri n'aleeta ekidomola tebyalimu mu nnyumba nayita ne suwaani 3 n'alemerawo awo kabaka weddemu mu kulemerawo awo neŋŋamba nkoze ntya nze ne ntandika okukwata engatto ezo bwe ŋŋendako ekamwokya bwe ŋŋendako olwokubiri entebe mu kitoolo bwe ngulayo obugoye mu owino bwe muwa bw'ayambala ne munnange ekyenkubuulira twalemerera sente zaagaana okumala bizinensi bwetya bizinensi yali nsajja bizinensi yali nsajja njaze mu katale buli omu alondamu naye kyolina okumanya Kampala nali naakagiraba nange bwe nfunye ku kapito abawala ab'e Kampala kuba nze nabeeranga ewa agi nga simanyi kye bayita mukazi ffe nga batukubiriza kusaala nakola mirimu gye baba bakoze eki wali nga wano tokwatako tewali nga sinza nakiisa mu kamwa kati olwo nvuddeyo nvuddeyo neetwala wali ogenda kigamba nokukiisa mu kamwa wabeerangawo kale bwe baleeta okukolawo bawusigaalo oba baki nga osobola naye nga olwo ogenda kuba okoze eki osiiwuusa empisa emyaka egyo nga so akifulumya kati nvudde wano jjukira mbadde embeera waka oba okitegedde nvuddewo badde banfuga kati ntandise okwetwala
abadde tamanyi nti n'omuntu aba n'emitwalo 5 osobola okwala wengatto nenkwata emitwalo 3 bwe ngaba mujje mwambala engatto kubafa wekamwokya nga tuzimba buyimbi ate nga bwenveeka mwokya nga akatale budde buzibye nga nzija ku mini price saawa 2 era nenziyiwawo mutwalo twala naye nkakugambe bw'oba oyagala abakazi sente teziwera era bangamba nti bw'oba tovudde ku kintu bakazi togenda kufuna mirembe ogenda bava ensonga nkulu nnyo jjajja Bolo kuba buli muntu najja nabaddeyo nagamba omusajja agenda ave ku bakazi ogenda bavaako otya tosaze magezi jjajja Bolo okuba oyagala ekitonde ekikazi tubadde umala omugambe nga alina girlfriend wabeera wanene nze namwe jjajja Bolo ajja yamuddusiza abakazi tebabavaako tugenda kubulira engeri endala nze kyendaba esibifo kye tuba tukola owulira mu byalo eyewala oba Kamwenge oba wa ebyalo nze baŋŋambye nti waliyo abakazi eyo nga bw'omuleeta kiro okitegedde eno bugenda okugira misana nga tamanyi nakkubo mwomuyisiza gwe njagala okugenda kuba baŋŋambye nti eyo essembabule osobola okwanjula omukazi n'emitwalo gya Uganda 4 ku kyalo n'oleka nga bazina nga sente zimaze kati naye n'omukubo ba mu takisi omuleeta alaba njuzi ezeeweese n'emiti egyegoba oba ekitegedde oyo asobola okufumba naye bana baffe b'e Kampala bagaanye nemasa bagaanye tugenda kugenda eyo sakoleke jjajja Bolo tusobola kuba ku bakazi kakati nagambye nze siina gurupu ekyokusooka bwe buziba nti buzibye nina kubeerawo ensonga ate sakoleke tugende Kamwenge kyenjagala kale njagala omukazi we ngendeyo Kamwenge nfuneyo omukazi naye naawulira buwulizi kuba kati abeeyo eno baagalayo nnyo bw'omugaa nti nkuleete Kampala teyeebaka nze abantu baŋŋamba abaayo abantu abakulu baŋŋamba ojja gende naye watogenda kuwasaawo omukazi abantu togenda basobola kati nnyo ono gwe mwana naye gwe mwana naye bizinesi yasooka okyamuwuliza munnaye baali bamuyita Lilian ye yalinga azaalibwa eno Kajjansi naye bamunkubirako emiggo kati kyesikulimbye bwe yaŋŋamba nti nvudde ewaka sigenda kuddayo muwadde nga netandika okubeera naye yasigala ngaewaabwe bamunoonya nze nembeera naye nga mmanyi nti biwedde ye kanzikiriza talina bamufuga kumbe gyebali yali myaka ng'emeka yali mu myaka bwenzijukira emyaka gyalinga mu 16 15 nga omanyi ebyabawala kati jjukira mu katale bwe namukwana ewaabwe ndoza babagamba nti mu butale waliwo omuvubuka amukolaki amuyina amwagala kati nalwawo nga sigenda ye nga azaalibwa Kajjansi naye nga akatale ke Kajjansi kakola lwakuna nga sikagendamu olunaku lwe nakagendamu bwe nagenda naye n'atunda kuba nagenda nga nasooka n'atunda ziwera ssaawa 6 7 n'agenda afumba ekyeggulo n'okukola ku byawaka n'andeka mu katale nafunako ku mbooko gwe ze batakubangako nali nsiba bintu bwe nti ngende musange sezaala wange yajja nga ye yagenze ndi mu katale bw'omu kuba nze mu katale nze nasembangayo nga njagala ndunguze ku bantu abasembayo nfune kuki omusajja yajja mbuuza sebo yegwe Yasini gwe bayita Yasini konze yenze sebo Lilian aliwa konze Lilian ki sinna kimalayo omusajja oluyi sajja yankuba oluyi nengwa mu kikutu nenvaayo mbanga yagala omunnyonnyola omwana wange bwankuba oluyi bwengwe bangalamiza mu katale ne bankuba emiggo nga LC ya mu katale bamala okunkuba ne baŋŋamba tetutwala omuwala gyakolaki bamusanga wakanga ali mu kufumba taata we yali musajja bano ba aji namugamba otandika otya okwefumbiza yamukubira ewange nange bankubye ne bantwala ku polisi Kajjansi ne bansiba oli nakwata omwana we n'amutwala awo nga tabanava mu katale LC y'omukatale yasooka netuula ne bagalamiza ng'omusajja nkuba nzita bamugamba omwana omukubira kintu ono yambuliza omwana wange ayogera omwana gyakola ki bategera batya
kati waliwo batobo oyo Lilian nga bamugamba nti nteeka okuba nze mukola ki mulina ng'omuwala newaabwe waliyo ekifaananyi ekyange yali yanja kuba twewange ebifaananyi embeera yedda laavu ng'oli akuleetera ekifaananyi n'akikuwa kati nze ebifaananyi muwaleti yanga muwala gwe njagala nsala akafaananyi ne nkateeka muwaleti ne bwe mba njayo ssente nga mulaba bwenti nga nvubuukirizaawo kati miti gundi etuula olukiiko lutuula sammekaawo saawa za kawungeezi omusajja agamba avudde ku mirimo leeti ng'ayagala kulaba akavubuka ke bagamba akaasigula omwana ne kamutwala simanya bukola mu katale kaliwa mbutuufu kunkuba nali nkyamunnyonnyola ng'akuba bukubi kati abantu baalaba kisusse ab'ekyalo abali mu katale ne baagala myaka ng'emeka taata oyo taata yali mu myaka nga 6 ng'akuze bwe gityo kuba yankuba n'asigala bankute n'addamu n'agenda n'amala n'okusaala ate era addemu akomewo bwe yakomawo abatuuze ne bamugamba ne polisi ekati tomukuba tusooke tuzuule omwana waakola ki waali yali ayina emmotoka nga ya Sahara bankubako ate no mukunkubako nkulaga sente zange era zifa zikya kuba omugugu gwasigala mu katale mubankuumirako nali mpakira ng'omanye ebyo ebiniigiina kiri kikyali eri kiri bakubye empyawo ebintu byasigalawo bakukuba wakaabamu oba waguma masajja sasooka kukaaba empooko we zaayitirira kuba omusajja yambanja muwala we ne mugamba mmanyiiyo nangamba tuula ku mmotoka n'ebintu byange nangamba ebintu bye bisinga muwala wange ne tugenda ng'olwo tonnakaaba nakaabamu kuba nkugambe yatuuka nankuba oluyi ajja eno bwazze eno nankuba ntuuka ngenda bwe tutuuka motoka epaakinga omuwala agiraba ndooza amanyi motoka ya kitaawe kitaawe amulaba amuyita bulungi amuyita amugamba oli luddawo eno abaamukubira mu bantu awo bamugamba muzeeyi tokuba ojja kutta omwana yamukuba landodi wako waliwo epipa yamukuba n'agwa mu pipa bamuwala we jjukira yali agiddeko n'omusirikale w'ekajjansi nze nga bansibye dda nembeera ku ki bakusiba miguwa nakusuka ku motoka waggulu mbalage omuwala gyali kati omuwala we baamala omulaba taata we n'alaga n'ebyafumba byasigalaawo tukwate ekkubo tukole ki nga aleeta muwala we ekajjansi nze nga bantwala ku polisi y'ekajjansi namalawo ennaku 4 nga ndi awo naye nga simanyi gye bagenda kunda naye nga ŋŋambye bagenda kunzita okunsiba ate sitamanyi nti no waliwo n'ananzija mu kkomera ku kyenkoze nentya naye buli woobeera ng'osaba bwoti n'ogamba Mukama Katonda wange kino nkiseemu ntya nali mu kaduukulu nga kayinipooti buno obwetooloovu namalamu ennaku 4 ku 5 simanyi kifa ku muzigo gwange simanyi alina ngatto zange zaali mu katale oba omusajja yafuna kisaaki nali ndi awo nga gyagamba abasirikale musonyi kale lwakuba nti avubuka kuba nali nkyali muto avubuka musonyiye agenda akola emirimu gye naye kooliddamu n'omanyiira abaana b'abantu kendiddamu nempulira nti oli ne muwala wange nempulira buwulizi kwe kwesonyiwa Lilian ngenda bandage olwo mukomera nnaku zinyazi wamalayo mikwano gyo gino gye mwakolanga nayo kyo mu butale tebajjanga kukyayirako kale mwattu abajja ate baali bakyala waliwo bano abakyala bambuleera abo batimbako t-shirt kati mwe tunyumyanyumya nanyumyanga nga nabo nnyo be bajja ne bampangayoko ku kyokulya naye bavubuka bannanga ate tewali yajja oba kati jjukira nali ntunda engato mu katale ffe twali tulina kye tuyita okwesimbya nze nga manyi kye bayita okutabula amabala nga bwe ntabula amabala omanyi ffe mu katale twala engato okuvanga wano neeri entabula yo yekuleetesa kasitoma kati nga nze ntabula engatto bannange benkola nabo omulimu nga tebanjagala lw'okutunda era lwe bansiba ennaku 4 baasigala bakola nga basanyufu kati nga bano abajja okumpa okunnambulako mu kkomera eyo baalinga bano bantunda ntamu abakyala abo abakulu saalabako ku muvubuka ne woolaba settanira nnyo guruupu ennaku 4 zaggwako omusajja yagamba nkusonyiye genda onoonye ebigatto byo mu katale gye wabireka ne ndi kuddamu ne nkusanga n'omuwala wange oba ne mpulira nti oli naye nja kutta busi kyekigambo kye yakozesa ne bakusumulula ne bakuta we banta natuukira wali we nali ndi mu kukolera we bankubira ne bangagenda ku ofiisi za katale
ngenda ku ofisi za katale nkubulira engwa yange yali etya ngenda okutuka ku ofisi za katale banga mugugo gubaddewo tugukumidde banga naye ekizibu ekyabaddewo ekyatuuseewo waliwo yadde agututte nga aguyita gugwe ng'ate si gugwe kati yatuuka mu katale n'atuuka nga si manyi muwandikako mannya nze nali Mbabaali wandikako Mbabaali oli kati olwajja yasitulawo gwange mugenda okujja okuba bangamba waliwo yagutwala n'aguzza nga si gugwe ne tumuwaamu ogugwe olw'ogugwegwo jjukira nali sisobola bagamba nti obenga tobazitoddeko jjukira bazinnonderawo bulondezi sina gwe nazikwasa nti yoono ne banziriza kapita eyo naye nga tekyalinga eri bwe badde kuba twali tugiriddemu n'omuwala tandika okukolaakolaawo ate nali nange envubuka ng'olwa abakazi ntandise okubeegomba weegomba ng'olaba zi purinti z'omu Kampala muno era ka kapito sijja kulimba manyi n'owolaba njagala abakazi ne luli nali mbaagala kubadda banze bwe nakolanga amagoba nga mitwalo 2 ne gawera nga omukazi musibira mu nju mbasaagala afulume senze nnyina eggoba eritalina musajja yenna nga mu nju omusibira mu kukola mu ndeeta amata nendeeta omugaati nendeeta enva buli kimu nenkiteekamu kati bwe mmala nendeeta TV nagiina nga waliwo ne bu DVD ebiseera ebyo kati nga mugamba kati ogenda kufuluma ogenda kukolaki emmere afumbira ku sigiri DVD weri firimu nga nzinoonya yali nga ayagala firimu ezo za ditageti simanya ditageti Van Damme ng'abeera okwo n'akuba enduulu ne nga nja kuwasa ggwe n'abeerawo n'afumba ate era mu bukulu nkuze nkirabyeko kati esi bifo ng'oyagala okubeera n'omukazi kati bagambe nti nno omukazi akuwulira nga tofunye nti nno bade abayaaye wasa omukazi teka ensawo y'amanda mu nsonda enju yo bwe bateriimu TV gireete bw'omala ogireeta genda ogule kano ke bayita ka Star Times bw'omala okukagula ateekewo nkubula bwe mbadde nkola SB4 genda kuzaalirawo ku abaana ku TV obuzannyo buyika buyisi abakyagira baati ayagala okusiika makulu akazannyo ng'akalala kayiika onaamukubira esimu ng'akazannyo kajja ogenda kuzaala mu mukazi abaana ogambe kiki kino ge magezi nze genda bawo awo oba tokola ki so twagala okumbawumba ekitundu kyaffe kino ekyokubiri embeera ekkuba etya okudda mu kyalo nga wadde tona yadde 10 yakkuba etya obugatto bagenda obbunziriza nga ogamba waliwo eyabututte ng'alowooza nti gwe mugugugwe n'aguzza oba yatunzeemu oba teyatunzeemu naye yagambye teyatunzeemu kuba yazizza emaali yo ye n'atwala eyiye kati nzijjayo omugugu gwange kememulamba engatto tulina mu lulimi olusuubuzi kye bayita kyongo mulimu ezitafaanagana naye owaaye ndabuza nze bwete nze bwe nakola ki nziramu okwala engatto mu katale banga aleeta eyakuno noonya eyakuno nga sigiraba olwo ntandika okugwa leeta eyakuno eno yoweeri kati njija ntandika okutundanga emitwalo 2,400 3 gumu kitundu okitegedde kati nga bwe ngenda okugulako emmere nsasuleko yampadde emmere ku makya kyayi biki ngenda okutunuulira omanyi oswala wekka ngenda okulaba ebintu byentunda nga bisekererwa mu katale batandise okungeya yali yewaana nga yava n'emaali ow'omugagga olwo nava eri mu bahamu nvuddeyo kuba mu katale we nava bahamu nkwala ebintu nze nali nsinga mu katale nga nze nsinga ebintu ebingi kati batandise okungeya laba zaatuka ne zibeera peya 16 emu 2 3 4 5 16 naye nga ndi mugumu era nga nsiimula nosanga nga nyamba z'omuntu naye nga ne gwenguza yennyini aŋŋamba kampuni ebintu wabiteekawa naye nga mpulira ennaku kati nagenda okulaba ezibadde 14 zasigala engatto peya 9 neŋŋamba naye nkyakola ki kati ngende wali ku gundi Kafumbe Mukasa waliwo baayiwanga amatooke nga waliwo abaana bewaffe ku kyalo nga bwe ntuukawo ne mbala ne mbabuuza mu kyalo baki ewuwo waazika we wabeeranga wallahi ennyumba tokyayinza kukola ki enkwata ku mutwe nkoze olwo babuuza ng'ogala kudda mu kyalo olwo sibabuulira nti nagudde naye nga nagudde ngamba kati nkoze ntya engatto kati ngenze gye bazisuubuza oli aŋŋamba nti 5 kwa 6 njagala nnyongere ku ziri peya 9 ngende nkole kati gwe njagala okujjako tugitambaata mu lusuubuzi ngamba 5 kwa 6
kati mbala mu 5 kwa mukaaga ngenda zikozesa ate kati jukira ebintu bya kalinnya kati ulinga waliwo engato gy'osobola okusobola 1500 ntuzimba kakaaga 1500 kati ngamba bwe mujjako emitwalo 5 nengattako omutwalo kati eri ku William Wagulu waliranga bajajja nga balina ne katoni y'engatto ey'emitwalo 6 nenga bw'ogigulayo buli ngato ng'ogigudde nga mu 1500 n'oyimba 13,000 oba 4 egibadde omutwalo 6 buzibu oyina mwenda nga kye kirungi ky'e Kampala ngenda okuzaayo omukaaga gw'olinga era nsigala sikola ki kati wali kafumbe nga baana bangamba nti nze mmala kukola guno omwezi nzireyo nkube bulooka zange sanga abaana b'okukyalo oli atambuza magi waliwo wa paani ngamba noonya ekintu eki noonya ssente zanku ngende nkube bulooka omutwalo ogwo awe bakyogera ne ngamba sigenda kubeera kuzino nga tokanzire mu kyalo engato n'ozivaamu bizinesi n'egwa nodda mu kyalo nengenda mu kyalo bwati embeera bwe kusindika mu kyalo fe tugenda okusanga wetwakusangira waliwo wakamala bbanga ki mu kyalo embeera lyakkuba dda ebbanga lyali lyebuzeemu nga ddene kuba nawakanyamukko ne wabaawo anzira nkozese nga wogamba nnyimbe nga ebintu bye engatto bwe nakomawo nensula mu ntebe ewuwe nga nnyimba engatto nendaba nga era kiganye nga nzija kumulamwa saalwawo wuwe yankomyawoko emyezi 4 nenzirayo kuba nali maze okulaba nti ekibanja kyange bakibbye nako ono ankozesa ate nga nnangira n'emmere newe nali nsula yali mukwano gwange nga kulanga emmere gy'olya nga ndaga kala ndabirira naye ate byenkola tebikola ki nengamba ate kati yansanga maze okutema ettaka olwo yali ntemye ettaka nga maze yansanga nditemye kyobola nti bw'oba okola ekintu kyo ate tokkiriza abantu bangi kujja ku kyokola oli yansanga ntemye ettaka lyangenda ditabula ate nangamba agenda kumpanga 10 ezezi nga nzizize Kampala zimbalira nandaga nti nendaba nga zibanga ennyinyi nendirekawo lazima ate namala nenva wali nenkomawo nenyongera kweri ettaka nentandika okutabula amatafaali sebo nga bwe nnima n'okulima bwe nkolerako n'emirimu gy'omu kyalo so jjajja Boolo otugambye nti bizinesi yasooka ekyagisula baali bakazi essaawa zino tulaba nti ate kati level gy'oyagaliramu abakazi eri ku Pro Max kale tegenda kugwa kati ku budde buno nina embalirira kyekiri kyegambye nti omukazi ngenda kufuna wa mu kyalo eri ekamwenge gye nkugambye ngende muleete tumuleeta kiro bukyali eno kati bangambye nti bw'onooleeta kuba kati jjukira nze njagala ebintu ebi ku nsi njagala nzaalekoko ku mwana esibifola nga we mulina abaana nze buli wendaba nga okutta omwana wo bwoti oba mukwano gwe nga alina omwana nze nkaaba amaziga muli mu mutima ng'oli tamanyi era n'ekinzibisizza abakazi kulukwana omukazi nemutuusa ewaka nga sinnatuuka kwagalana naye nsooka mumwegayirira ne mugamanyi nasikira taata wange mu kyalo Masaka yafa nenkusaba onzaalira omwana ne mwetotolera buli kiki kimu wallahi era awunzika tanzaalidde ono omuzungu teyakulimbako nti yaddaina ono gwe wakasimba y'okuwasa teyakulimbako yadde olubuto teri mukazi ataŋŋambye olubuto nga ŋŋamba nako nyigamukko wano nyigamu olabe luuluno n'onyiga nyigamu olabe nendunyigako era mbadde mmanyi nti buli budde akola ki buli budde naye nga ŋŋamba luuluno wayita ewiki ng'emu ogenda okulaba nga atudde kabalaza yeekaabya ng'omubuuza ate kiki mbadde manyi bize n'omubuuza biki ngenzeemu nga mpulira nfa kuba mba nsangibwa nabaze nga mmanyi nti kale mu butuufu awo ngenda kufuna omwana nga maze odduyigako olwulidde mweruli era agenze tukayaŋŋana kati nga bwetutuuka neŋŋamba nedda ensonga z'ekikazi gwazimanyi bw'oŋŋamba nti omwana mwali kati bwatuukidde okunobera nga ŋŋamba nti kwategedde abaana gwe abajjamu konze nti ate ntya buli lunaku emirundi 4 ku 6 lubaga olukutte n'okola ki kati nga yaŋŋamba bwe mba njagala okuzaala muweemu akadde nga mwagalanga buli lunaku emirundi 2-3 kibadde kinnemye gwe mirundi 6 olunaku kibadde kinnemye nanti kati jjukira abadde abeera wenkolera nga wenkolera wadiwe yange ate manju gyakola ki kati jjukira abadde wa bya bulungi buli naku obuwoowo bufuuka obuki
jukira banaye kwana ku mukazi omweru ayayayaya omukazi omweru omukazi omweru ekitambi ekyeru kibeera kitya kiba kirya kati nze njagala okugamba buli bwe mbadde nva eno eri manju gyasula owanga addamu kwesiga bizigo anaaba emirundi egi esatu kati olingizayo labo bakola kyogeno nze embeera zikyukirawo jasi kisambi tolina mukufaananyi bw'omwo omusimu abakazi bazibu era kyendi mu kukaabira era gyali yenna alina omutima omubi bwababa banoba batuuka ne bamanya nti agenda kunoba kuba nze nalina ebifaananyi bye nga tuli mu laavu mu simu yange byonna we lwanoba ngenda okukeberawo nga byonna tebiriimu mmwe nkubanga ebifaananyi nga muli mu laavu tweyagalanga nga n'obutambi tubuyina naye kyesimanyi oba yabusiimula bwe yatuuka okunoba ogenda eri ebadde eri enjeru eyo mu magoba ga diweya mwe nagijje eyo kati business otandise ogigulamu smartphone esimu njibazisa eri enjeru yeeruwa kali akeeru kabadde kale kafiriizinga andi wakaleseeyo eri tujja kakebera buyinza okuba mu ebiri kasoke wateekanga we essimu nemwekwata ota n'otwala nze nanke nnyini ondaba mbadde mubikkanga mu buliri ne mubikka n'omutwe ate nze nenzira mulinga ndaba nemulisa buli wamu kati nga bukya nemulaga n'ayomba n'atoddamu nze kunkwata sokoleke aba yeebase kati gwe kikole nze nkikuwadde nga kyakuyiga gwe mukyala we aba yeebase gwe mulinde yeebaka otwo tumutwale gwedda muli mu buliri n'akatooki muli omulise kuba nze namulisanga nemumulisa muli nemukwata n'essimu yange kati ku makya nemugamba habula ekiro weebase naba we wabadde nakube bannange toddamu nze kunkwata toddamu kati sokoleke nga omalongo bisangulamu nga bisigalamu bibeeramu kati lwabanyiize nga mbadde mwagala byenziramu nempitamu kale kwenfunira apatayiti ate omuddamu kati osibye nti esimu erina kamera ennungi kuba kati bwe mba muyingiridde mu buliri ekiro ne mumulisa kati wano emisana olaba nga ntudde emisana nga nze oba ali wali ng'oyitayitamu tobeera mu bufaananyi oli mweru naye nagenza okulaba bannanga ate erudde ebintu bizibu sente yesinga byonna nagenza okulaba nga agenda kunzikira mu kimugunyu sente azirira mu kimugunyu bagenda okulaba amasaa temukyali biki neŋamba media tuguse ensonga Jajja Bora ali Kampala yazze okusuubula ate era nga tulina okgendako ewa dokita waliwo yatuwa offer kubeera nga atereeza erinnyo lye lino ye lyava ku ki erinnyo eryo munaye erinnyo lyange lino lyasooka ne lirwala akawuka kati bwe lyalwala akawuka ngenda yali pate nga yaidi tukuŋŋaanye nabe twali tukuŋŋaanye nabaawo tuli mu kunyumirwa idi soda yali awo tulina kisumulula kati gyali mikwano gyange neŋŋamba kansumulule olwasumulula nasumulula bubi kyokolo yajja n'erinnyo nagenderera kusumulula soda kyokolo nejja n'erinnyo kwe kuwangukamu tewali opena anyway kwezi bifamilia tuguse ensonga twafunye dokita n'agamba nti twaliyo alabe engeri gyasobola okukolamu akubeere nga akuteekawo erinnya eryo naye emboozi ya Jajja Bora yo teggwa malojjo gyavudde byonna byonna mubiwulidde emboozi nno mpanvu Jajja Bora taggwako mboozi era ekitundu kyaffe ebinajja tuli mu Kampala wano tujja kuba nga tubikutuusaako kati ogenda sulawa kati kale laba yesibiiko wasula wali eri tewali bimaama bwebuzibwawo bimaama naye wekwate umala oyo ojja kunoonyeza naye sente zogamba nga nnyingi abantu eri tubawo 10 5 ate nakwebaza no ebiri umala oyo nabe ebiri kamenda gwena bameka
ezo zonna oli wala mpozi tumuwa omukulembeze w'eggwanga yaluwa Kasanvu Nenda katukoe tujaja bolo. Nze wotero ngagisasula. Kuba yeja. Waliwo abaloodi sebo. Toka ntomwina omukiringira ngewe waffe eri Masaka. Okukiringa bati. Kape tugenda ku Dolisi. Ne bakuma ekyoto. Bukya tuli awo ng'endongo bwekaaba. Toka eno temubiina mmwe. Tugenda ku papazi. Ndipusa mwesite. Kuchiringa mwa kunyakusisha. Sisha ye mumanye Masaka jali. Sisha ye mumanye. Oja muyiza amarugwe nkwesiga kunsi. Gwe. Era tukwasiza umalu nkukwasiza jajabo nakulwayo ayino kuve Kampala nga ye nayo yambala. Okwambala nja kwambala kati. Engeri jokkiriza mu ngatokola ki? Ne kati kankubuuza. Tabayo. Ne kati kankubuuza. Kankubuuza. Kale kwe twedifendinga obutalwa naye olowooza oboyambala oba oyagadde omukazi. Olina okwekuuma ssebo. Kale kwekuuma sigaana ekituufu naye nze kati nyina gundi ze ntera okugula life guard bazinguze 13,000 gwogubanga mubiri mwereere. Waze nazo nja kuyiiya bwe mba mufunye. Ate ogenda kuyiiza wanga bwe ziba zibuze kale bankansolinga ne banga omukazi singa abanga nga sirwazi tosobola kulwala. Gwe kyegumya kyengumirako radio ogenda kulwala jajja bolo ono si mane yala Masakera. Alenga twalina okugenda ku gundi mukwate mukazi musajja ono ola sinamanya soko mukwate. Halo wanjisebo ndi Kampala eno natera nakudda kale babikozeeko natera okudda ogenda kuba obiraba mukama wange. Ndi ne SB4 wano tunyumyamu mukuweeko yuno. Halo wanjisebo obulamu bulungi pozi obwo wewale kusiima taata wanji byeteyako ddi mundeeba gwoli mundeeba tuli tukolera mundeeba fenna naye nga owulira mu butuufu era twandaalira mukubidde n'essimu ggulo limu nga ye ayagala atukyalireko amazima. oba tuwakyalireko enkya simanyi program tuba tulinayo emikolo naye mu butuufu simanyi waba transport tujjamu muteekamu twogere enkya tulabe oba tusobola bakyalako naye bambi toyanze otwagalira musajja waffe webale kusiima ssebo era naye namukubya kwa akasimu otwaga kugenda yawe ebuddwawo mukidda tumulabeko ennaku naye tulinayo program eggerako emasaka tuyinza muyitako kale tujja tugerako ku makya tulabe kuba agenda sula muno mu Kampala. Kale mukama wange naye nga weebali mukama akusasula obulungi. Amiina ssebo. Kale nabuuzizzaako. Amiina ssebo. Tujja bakyayirako. Anyway jajja bolo katusoke tukuleke agenda tusoka lyo ofune ekyokulya tukitengamu ku papaazi then ebyekyo tujja biraba. Kati kasoke nkuwa omukulu ono bulijjo ali ku papaazi awo ankubira essimu aŋŋamba nzije ayagala kundaba jangu bolo tugenda muko nako tuletera wali eri kwesi bifamily tugusa ensonga emboozi ya jajja bolo ogiwulidde gyavudde business azoka egenze etya kasoke ntumira ku waliwo mukwano gw'omusajja oyo naye newuunyiza lwo twayogedde mu kkoleero n'agamba akumanyi era naye weeyo newooli mu kiddabe kibiki eyo legal suspect musajja abeera nnyo ku TikTok okwo
akwebaza okukuma business. Alhamdulillah. Era kulo nkutumiddeko tweyanza taata we bali kusiima ku TikTok okwo abaagala nnyo Jjajja Boolo nawe wonna abantu bakwagadde so alhamdulillah kana kaseera tutulagala badisappointinga Jjajja Boolo tulina okwekuuma ogezo nombuuza ekibuuzo nti weyambala gundi oba olidde gwe nkubuulire oba tolidde okimanyi nti mubiri ku mubiri kitambula ng'omaze okukebeza oba omaze okukebeza nawe oli okebezaako ku mukazi ze ngenda ogenda okwekebera sikebeza nko ku mukazi nkebeza maaso kati wagumye twalivudde eno nga Jjajja Boolo tugenze ne bakukebera ngenda kwekebeza naye tonsekerera nga baŋŋambye nti no sosobola ekyo banki kunnyonnyole ntya omuntu ateera tosasekeera muno andi tokyeteekamu okutandika otandika okwejajinga results zimaze okufuluma naye kati tugeze nga bakizudde ng'oli mulamu onookendeza ku bakazi nembeera nga ndi mulamu simanyi kale mba nja kufuna omukyalo omu oba mu bennyina aba mu benkwana mba nja kulondawo omu mukebeze olinayo boolina omusajja ng'omusajja tobeererawo nayo bennyinayo era nabo bakimanyi naye nga nakaba kale ntwalayo application okusobola okukola ki etegeeza okuva oli kweyagenda era waddamu n'ofunamu kaawo be bamu ku beggamba bendi mu kwegayira kubeeko omwanfumbirwa ninga wano owa okwatamu abamu ne bagaana abamu bazitwala kati kagereze nze nsobola okuba nkwana omukazi ne mmanya nti kale ngenda kumuwa nja kuteekamu kuba okukwana ate kwawukana n'okugula kati bwe mba nkwana omutwalo ogwo gukuyambise ngukuwa ne bwe mba ngwagala ogenda nga mulinga gunnuma naye nga ngamba genda ngakwatayo kapuki naye nkoma ku mitwalo egi 5 kasajiwera emitwalo 5 nga tonnagaziyawo awo wenkoma siddamu kugulira wadde biskuiti ogula ne biskuiti switi owakati nze ntonera abakazi kati kanti kankugerezeeyo SB4 ebintu byange byenkoze mabega byonna mu butuufu bigenze mu bakazi bino tugenda bikuma bitya otagenda bakusadaka akasi ate olomba nkolerera ki tulomba nkolerera ki Jjajja Boolo gatubumbabumba twali nga tuwakana amma okutta amaaso n'okutta wano otwalawo ki amaaso gombi oba okuttako engeri gonna amaaso nayo gaziba nowano okutta wano awantu wano otwalawo kiruwa ebintu ebyo byombi bya mugaso londako kimu kanondeko bwe wabula ngenda bikuweramu ekizampo okitegedde bwe mmala okulooba nga bwogamba nga ngaggawadde ennyumba yange ngimaze okitegedde okunsalako wano banziba amaaso kuba mu nju yange muba mujja kubaamu abandabira ng'era ssente weeziri omukazi niweba mu nzikiza omufuna kale bwenkwata nti sikwata nenga nti kati wano nkutte ku mukazi mukyalo newemba siraba ngamba kati nga tuli wano nga mu mbeera zo nga wate wooli nga kati wendi kati basooke bandekera amaaso kuba wano batwalewo kale kulwa sente z'amaanyi so kati ngamba wano batwalewo saa zino sigaza amaaso maaso tegejjikako bwe mba maze okugaggawala nga nkaddiye ne bwe gaziba nga mukyala wange wali naye kati nkyali muvubuka sinza kuzibisa maaso noza bumala okitegedde yali atuwakkanya ngagamba nti amaaso batwale wano balekewo anyway ku SB4 Media tugusa ensonga wadde Jjajja Boolo tutu yaffe tugenda kuba nga tujja n'emboozi ye ey'enjawulo tulina okugendako mu ddwaliro bamujjanjabe amannyo twagala ava eno nga maze okumanya wayimiridde naye tetugenda kukaka kasonga nti nze ndirwedde
katugenda bakayiso nga bateeka wali omanya status omanye Jajja Bolo Hassan Yasin okumanya status kyo kyanjawulo nnyo osobola okubeerawo ng'oli mulamu nga gumanyi nti walwala dda niko kugayalirira obulamu bwo okimanya ekyo gwe kale ekintu ekyo olaba okuva nobwewava eri nga njagala okugenda okwekebeza naye gwe okimanyi nti okwekebeza olina okusooka n'osiba omutima bakusiba omutima nafuna ebirowoozo nga 3 neŋŋamba kati weba ŋŋamba nti ndi mulwadde kuba kati waliwo nga tuzze ku byaki sijja kulimba nze taata wange yandeka mu nsi bwogwo nze nnyina okuzaala ekika era wenfiira wano nga sizadde mwana mu butuufu ebibe biba bigenze ani agambye nti woba mulwadde oba ogenda kufa ani agambye nti woba mulwadde oba ogenda kufa SB4 nze gwolaba ffe twakula ne ku kyalo batugamba siriimu oyo ne bwe tuba tuziise bantu bamuvuma nnyo ebyedda byadda tulabye tulina emikwano mikono gyaffe ku SB4 media nga bavaayo ne baatula mu kamera bawangadde bali ku ddagala obulamu bweyagala waliwo n'omwana gwe nsuubira okukyaza ku munaku zino kuba abadde yatambula mu mwana mulungi anyirira naye yavayo na ku TikTok ye n'alangira nti mulwadde so ne bwe kiba nga kizze Jajja Bolo bw'obeera bulungi ku ddagala lyo osobola okuwangala emyaka naffe ne tufa ne tukulekawo so ekyo kyo naye nze kyenfa osobola obutagenda naffe osobola okunneesiga ne ŋŋenda naawe naye nga okugayalira obulamu kuno tujja genda okugayalira obulamu kwetiridde omanya status yo natuukako ku Uganda Care omutima ne guŋŋamba ddayo ng'ogenze kukolayo ki nga ngenze okwekebeza ate bakeberera ku Uganda Care anti kati waliwo taso waliwo ne Uganda Care ekebera era ne bakweddaga nawe kenyini osobola okwekebeza tusobola okufuna kits zino neweekebeza results ezivaamu oba toweziwakanyiza ng'ogenda mu ddwaliro eddene bakuggyako ogw'omusaayi ekinnuma mu bulamu bwange waliwo ku kyalo waffe waliyo omugagga yalina sente ezitalina alina ng'alina muwala we najja alwala obulwadde obwo era n'amugje ne Kampala n'amuteeka waffe ku kyalo naye kye nalaba SB4 kikyannuma ne ku mutima wano ngamba we ndiba ndwadde nange nenkituukako siriimu mubi nalaba empeke nga nnene bweti kati ate n'ekirala nga bamugamba nti kawuka ke kakuluma ne bamugulira spray zino spray zifuuwa obuwuka naye we namanya nti siriimu mubi yatuuka nga n'akuba enduulu nalinga mulabirira muweereza ku butunda nga tuli banneiba naye kye namuyigako saagala kintuukeko spray yali yaki spray nga zino wogamba zifuuyira ensiri biki bwe zityo kati nga bamugamba buli kawuka akajja kafuuyire nga yalwala kale sirimu n'amugongobaza nga abira naye nga buli kimu akiina sente azina buli kyakulya buli kirungi naye nga bw'alaba munyeera oyo nga ajja buno busisi bumunyeera akuba enduulu n'atandika okukwata sipula agamba obuuka bw'alwana nabo kale nga akawuka kalinga kamusudde ki manyiko kyava ayinza okuba nga yagayaala okugenda mu ddwaliro w'oyangwa n'ogenda mu ddwaliro nga tekannaba kutabuka n'obeera ku ddagala lyo bangi Jajja Bolo emikwano ogirina nga nawe tomanyi sitasi yaabwe nga bawangadde n'akawuka babeera ku ddagala ye bwe yagenda nayekebeza n'amanya nti nkalina n'atandikirawo eddagala obulamu bwe butambula bulungi obeerawo nga nebaneba bo tebamanyi naye ekireetera ekyo kati nga wano tuli mu kugayaala tomanya omuntu gwe wali naye nga yalina empeke ayinza okuba either nga yakusiiga yammalamu amaanyi kaakati ekigenda okukuleetera ate okugongobola byonna byonna gwe kugayaala wonogayala kitwala emyezi egigi 3 4 6 mwaka kagenda kukuba mukundiro omulundi gumu tutuuke nga naffe Jajja Bolo tukutya okukyalirako nga bagamba nti Jajja munnanga ali eno nga mugamba naye w'oyangwa amanya status yo naye nze ndi sure oli mulamu alhamdulillah Allah nsaasire naye obuto bwange nakula okimanyi nti okuva mu buto bwange okutuuka wano kale ndwalamu ng'omuntu naye sifunanga bulwadde bunkuba ku ndiri obaga nti muntu mulwadde nyinza okugamba osooka nkuba empiso nga 10 nino tampa mpeke
nze ne mu buto abanzijanjabanga bakadde bange ng'empiso bazinkuba naye empeke nga bwe baŋŋantimira kikopo kye nteeka wano yo ngikasukira eno peka ogimize eri mu bitooke alino olina okwekuba kuba wekanakwata kaba kaweddemu era kati kyendaba Katonda bw'aŋŋamba ne baŋŋamba nti ndi mulwadde byange bijja kuba biwedde kuba taata gyali emagombe agenda kuba tafunye musika nange nnyini ku nsi ngenda kuba nkoleredde bwereere nze njagala okwejjamu nti in case nga kizze osobola okuwangaala emyaka emirala 50 bangi ane tuleme bidesikaasingako kwana eno kubanga fe tubigira womalo naye wuuyo abimunyizizza kyentya omukazi okumanya nti olwadde addamu n'akwagala twena waliwo omukwano gwaffe yagiranga omusibi kati tagutolaze bakalabye tulina wane ng'omba ne kasogula omusipi omupya engoye olina zisibire n'obwoti kamada gulaga abantu bagulabe kamada kikole balaga omusipi leo tumale kwasi bifo media tuguse ensonga ziwa adisani ziba tuteekamu akasente ziwa adisani ziba tuteekamu akasente gendayo gendayo kumukwana kedi wefire ebikozesebwa byonna ebiwaka buli butimba bwa nsiri blankets duvet covers mattress protectors mattress covers abaita baziwa adisani tubale ne jaja bolo tujja kuba katudde olunaku olw'enkya ate mbere bulungi bweraba basaba ne banya bamanya gange Zenna Mutebi Silivia amanyiddwa nga Mama Fina akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga mpita abasawo bange mwenna mu Uganda yonna tennaku z'omwezi nga 24 tuli ku disitulikiti ewa Kiso okweddaabulula okwetunuuliramu enzijanjaba enaabeera etya gavumenti kiki twagala etuyambe nga ffe abasawo b'ekinnansi tujja kubeerawo ennaku z'omwezi nga 23 tusulewo enkere ennaku z'omwezi nga 24 tubeere n'olukuŋŋaana gagadde n'okwewandiisa n'okumanya eddagala lyaffe tunaayitunda tutya okutambulira ku mutindo omugenyi omukulu ajja kubaawo ng'ate w'amaanyi okutusomesa ki ekinaagenda mu maaso neeyanziza neeyanzeege yaffe tukuse ensonga